kwogera ne Katonda buli kumakya yensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mukwano gwange nibaza nnyo Katonda kubanga atwongedde omukisa omulala enkya eya leero okubeera abalamu. Njagala okubajjukiza nti ffe abalamu ffekka ffe abatendereza Mukama anti omufu talina kyamanyi aba yagenze. Teri kisinga kwongera kunnakuwaza ku nsonga ey'okufa nga kubanga agamba nti n'ekijjukizo kye kyerabirwa. Abantu bafuba mu nsi muno nga bakola ebintu mbu babajjukire. Nene bw'okola ebyenkana bitya njagala nkutegeeze mwezi gumu ebiri nga tukwerabidde nga tuli kusuula ndala nnyo. Kati wali badde ate ofuba nnyo nga bwe kisoboka okukola ebyo ate by'ogenda okugenda nabyo. Anti Bayibuli ebitugamba bw'ogenda eri mu kubikulirwa essuula ey'e14 olunyiriri olusooka amu n'olwokubiri. Bayibuli eyogera ebigambo ebigamba nti nendaba in fact kansomerwako 3 tineba somerwako 3 lwakubiri lukulwa 14 kantandikire ku lusooka ti nempulira eddoboozi eriva mu ggulu ng'eddoboozi ery'amazzi ne bayimba ng'oluyimba olujja ne bayimba agamba abo njagala nsomere ddala awo wennyini wagambira nti kansome mu kubikulirwa essuula 14 olunyiriri kansomerwa 13 wagambira nti nempulira eddoboozi eriva mu ggulu nga lyogera nti wandiika nti baweereddwa omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe okutanula leero. Awo wembadde njagala n'agamba nti bw'ayogera omwoyo baweereddwa omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe Yesu okutanula leero nti bw'ayogera omwoyo n'agamba balyoke bawummule mu kutegana kwabwe kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo. Kati abo abawummulira mu Mukama waffe gwenga mu kifo ky'okubanga wafubanga kusanyusa nsi gwe wakolanga ate kusanyusa Katonda ng'okola kusiimibwa Katonda so si bantu. Agambye nti gwe oli wa mukisa kubanga owummulidde mu Mukama waffe era n'ebyo ebikolwa byo ebirungi bigenda nabo. Kati era abo bw'ogenda eri gye tubadde tusoma be bagenda okulabikira mu kuzuukira okw'olubereberye okwo kubanga ebikolwa byabwe ebirungi nga bibagwaniza okubanga bafuusibwa basobole okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Kale gwe olwaleero njagala okufube okukimanya nti olina kusala gonna okulaba nga okola ebikolwa ebyo ng'okyali mulamu ebikusaanyiza okusaanira mu maaso ga Katonda. Eri mu kitabo ky'Abaebbulaniya essuula 11:6 agamba nti nno tewali muntu asobola kusanyusa Katonda nga talina kukkiriza. In fact nawo kampasome Abaebbulaniya essuula 10 Abaebbulaniya essuula 11 olunyiriri olw'omukaaga. Bayibuli eyogera ebigambo era eby'essuubi awo eri buli mukkiriza. Agamba nti era ewataba kukkiriza tekiyinzika kusiimibwa kubanga ajja eri Katonda kimugwanira okukkiriza nga Katonda waali era nga ye mugabi w'empeera eri abo abamunoonya. Amiina. Bwe bbanga lyonna ly'omala ku nsi mu kifo ky'okwefulukuta n'ebiggwawo wali badde ofangayo nnyo okunoonya Katonda. Noonya Katonda. Bayibuli eri egamba mu Isaaya nti munoonye nga bw'akyayinza okulabika. Naye yala kuwa amawulire amalungi teri ataamunoonya n'aviiramu awo kubanga tewali kyokola mu nnyumba ye nga kyabwereere nedda anti ye nannyini nsi n'okujula kwayo. Kyova laba eri Matayo akujjukiza bujjukiza nti nosooka onoonye obwakabaka bwange n'obutuukirivu bwange. Bino ebirala ndibikwongerako naye abalala mufana nnyongeza. Ennyongeza ne bafuukira ennyongeza n'obulamu obutaggwawo ne bufundikira nga bukuyise mu ngalo. Kikafuuwe gwe mukwano gwange alaba puroguramu eno ensula ey'enkya okubanga naawe ogendera mu ki mu muyolerero ogwo ogw'abantu ab'ekikula ekyo. Olwaleero Katonda atuwadde omukisa tunulira ekyokuyiga ekiriko omutwe ogugamba nti alumba obutereevu
alumba obutereevu era tuli mu lunyiriro lwokuna olw'ekitabo kyaffe kino ekyakubikulirwa mu ssuula y'e12 naye nga tunaba kuyiga nja kusaba weewombeka wamu nange tusabe. Katonda waffe omwagalwa tweyanzeege olw'enkya ennungi ate weebala olwa puroguramu eno ne tv eno 3BN Mukama wateekateekera ffe tufune amazima agatajunguluddwa. Tukwebaza kubanga ate ggwe okkiriza n'oyogereramu ffe. Yongera Mukama okubanga okoleramu ffe ebigambo byo byosooke kukyusa ffe tubeere omusana eri abalala balabe ebirungi bye tukola bagulumize gwali mu ggulu ate ffe n'otukyuse okola okwagalako olwo nno bondiba okomeza obwakabaka bw'osanga ejja eddene erikwaniriza ku bire mu Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Bayibuli egamba mu lunyiriro olwokuna nti n'omukira gwagwo ne guwalula ekitundu ekyokusatu eky'emmunyeenye ez'omu ggulu ne guzisuula ku nsi ogusota ne guyimirira mu maaso g'omukazi eyali agenda okuzaala bw'alizaala gulyoke guliire ddala omwana we. Sitaani yali yeeweze era yalina strategy. Njagala nno okuwa amawulire ag'ennaku. Sitaani nga bwe yaluka strategy ey'okusaanyaawo Kristo kubanga yali amanyi yabeera mu ggulu ebitonde by'eggulu abimanyi amanyi omukwano Katonda gw'ayina wakati we n'olwo lw'omuntu kakyova olaba yakimanya nti bwe nsaanyaawo ono omwana bano baba tebakyayinayo ssuubi kati n'aluka olukwe lwe era enteekateeka ze zaali so serious kati nno oli yamulema naye olwaleero bulaba butadde ku mwana w'omuntu abutadde ku zadde infact zadde ery'omukazi kati ate ife ba offsprings oba tubayite batya ffe abaana abava mu zadde ly'omukazi ffe oba ngambe ntya nti ffe bannakasatu bannakana kankubulire sitaani asala gonna kyobulaba Katonda olaba akulabula n'agamba nti mwana wange eri mu lumu y'oluzungu egamba bisoba bw'ogenda eri mu kitabo ekya Petero ekisooka essula 5 onyo olw'omunaana infact katulusome olabe Katonda watuukira akaseera ng'afuba okulaba ng'akulabula amanyi gw'olwana naye kati gwe atategeera mulabewo naye ye Katonda amumanyi yakulabula era yakugamba ebigambo bino nti mutamiirukukenga mutunulenga omulabe wammwe Setaani atambula ng'empologoma ewuluguma ng'anoonya gwanaalya kati gwe yenna alimu okulowooza ddayo okuba akafaananyi k'empologoma nga njala okuba akafaananyi ng'ekusanze mu kkoona ekusinza emisinde eyina enjala toyinawo oddukira olowooza oyinza okuwona kati Setaani akusinga amaanyi akusinga obukulu akusinga buli kimu kyokka ky'omusinga nti ye takyalina mukisa eri eyamuwangula gw'oguyina neera ogaanye okubanga okweka obulamu bwo mu Kristo. Bulijjo nze era nsaba Katonda mbeere luyimba luli 2:27 lugamba twala obulamu bwange obutukuze bwonna kati nze okuba nakizuula nti nze siina maanyi. Pawulo ayogera ebigambo mu Bagalatiya 2:2 nti kati nze n'obulamu obwange bwe nnyina si bwange mbulina lwoyo eyanfiirye yanjagala nti kati si nze mu y'oluzungu agamba it's not I who live but Christ who lives in me. Kati yengeri yokka gy'oyinza okusimatuka kubanga oyo Sitaani by the way atya Katonda ekyo kye kisinza okunsanyusa kinsanyusa nnyo kuba mutya. In fact ne mu kitabo kya Yakobo essula 4:7 Bayibuli egamba nti muje mulukukire Katonda kale muje mulukukirenga Katonda naye mulwanenga ne Setaani anaabaddukanga. Weetaaga bwetaaze kujja mulukukira Katonda kola okwagala kwa Katonda. Era bw'ogenda eri mu kitabo kya Essula 8:13 agamba nti ekibi nti akole agamba nti ekibi kwe kumenya amateeka. Kati n'olwekyo gwe nga gwe kola okwagala kwa Katonda. In fact agamba nti okola okwagala kwa Katonda kwe kuleka ekibi. Kati bw'omala okuleka ekibi kitegeeza ogyemulukukidde Katonda. Kati kitegeeza wakati awo waliwo olutalo wakati w'obulungi n'obubi nti oli abadde ayagala okukozesa obubi omudduse kati ogyemulukidde Katonda okola bulungi kati waliwo akulwanira.
era abaana bwe bayimbira akayimba kanyumira nnyo ti wali watulwanira ffenna tetweraliikirira muzira namigenda ntamegwa katonda waffe kati iffe tuba tetukyalwana anti gwe tulwana naye tetumusobola naye oyo yamuwangula yaba atulwanira okunnyonnyola ebigambo ebisooka tugenda mu kubikkulirwa 12:7 Setaani yaleetera ekitundu ekyokusatu eky'abamalayika ab'omu ggulu okusuulibwa ku nsi. Can you imagine? Kati gwoli wano ku nsi obiteekamu olubalaato naye ne bamalayika. Omuntu yalimba bamalayika ebitonde ebitukuvu mu ggulu n'abikuba ekigo. Kati gwe yayonoonebwa ekibi. Kibi kyakugetaageta ekibi nga kyatugeta. Tuvulaba eri Paulo agenda n'agamba eri mu kitabo ky'Abaruumi 7:15 nti ngezaawo kola obulungi nene nfunikira nga obi bwebuze kati ffe abali mu nnecha y'ekibi kati ate Setaani bw'oba nga tolina Kristo anazaako bunaza n'abaako gy'akulookingira eyo abamu emize mulina emize gye omuntu gy'otambuliramu nga Setaani yakulookinga ati nga tokyalina nabo ogwesimattulako era n'osigala kubanga Katonda omwogerako bwogezi naye nga tomufaanana kati awo wetulabulirwa nti olaba yasuula bamalayika ya mu Bayibuli emunyenye oluusi zitegeeza bamalayika. Kino Setaani yakikola atya? Nabbi ayigiriza ebyobulimba we mukira nga bwe tulaba eri mu Isaaya 9:15 Yesu yayita Setaani mulimba era kitaawe w'obulimba. Ekyo ekyawandiikibwa nebaza Katonda nti kyakyala mu bulamu bwange ekya Yokaana 8:4 kubanga ddala omuntu agenda n'alimba naye oyinza otya okuba ne confidence mu ggwe eyewandiisa mu bwakabaka wa Setaani nti ekitaawo n'ogamba omuntu ng'omulimba n'omugamba munnange ndi Masaka naye ng'oli Kampala ddala kati n'olwekyo ebyo byonna biraga nti Setaani abiteekawo nga bwe yasuula bamalayika naawe akutwale akusuule era kyovalaba omutogaffe gwe alumba butereevu kati ennaku zino alumba butereevu takyebuzaabuza wabula nga bwe yakizuula nti mumutya addidde ekibi n'akifuula layiti kugamba n'ebifuuka bya bulijjo kati abantu bakola ebintu bya bulijjo olaba kati ssebo n'abalimba balinayo n'olunaku lwabwe mpulira nti lunaku bagamba first April ti lunaku lw'abalimba in fact bakitaminga mu luzungu ne bagamba fuluzidde ddala luba lunaku lw'abasiru kubanga omuntu yenna Bayibuli egamba eri mu kitabo kya Ngeri Sura 2:3 nti omuntu alina amagezi walaba akabi akadduka kati bw'omala okukizuula nti okulimba kukuwandiisa mu bwakabaka wa Setaani nga kitaawo kitegeeza alina amagezi ate weewala obulimba. In fact ne bw'ogenda eri mu kubikkulirwa 21:8 Bayibuli egamba abamu ku balimba be bagenda okwokyebwa omuliro ogwokubiri ogugenda okwokya ensi. Kati gwe bw'omala okuzuula akabi akali mu ebyo okulimba n'okuvaako olaba oba ovudde mu basiru bali abanga nga ogwokuna. So kaakano tulaba oluuyi olulala olw'ogusota singa omusota ogusendasenda n'eddoboozi eryakawoowo naye ng'omutemu mussi eri Bayibuli egamba mu Yokaana Sura 10:10 nti Setaani omubbi tajja wabula okutta okubba n'okuzikiriza oyo Setaani ye mission ye yajja kubba kutta kuzikiriza naye twebaza Katonda kuba ye yajja tube n'obulamu nga bungi era gwali gubwami gulindirira ezzadde ly'omukazi okuzaalibwa nga gumanyi ekiseera ekyalagirwa nga gumanyi omwana agenda okuzaalibwa bwe yali afaanana. Setaani yali amanyi kale weewuunye ffe be yafiirira tetumanyi beauty tetumanyi kiki kyali Kristo tumanyi ssebo n'okuba nga tumulengezza n'olengezza omulokozi w'ensi Katonda gwe yasitula. Bayibuli egamba eri mu Bafiripi 2:9 nti Katonda kyava amugulumiza n'amuwa erinnya erisinga amanya gonna n'agamba buli vivi livunamirenga erinnya lya Yesu na buli lulimi lwatulenga nti ye Mukama. Oyo eyasuubizibwa mu lubereberye eri 3:15 omwana twakinyonyoddeko emabega kaawo ezzadde ly'omukazi oyo yasuubizibwa nga alibetente just kisinziiro naye nga ye alibetenta Setaani omutwe era tukirabako kati obunabbi butulaga ssaawa yonna
sitaani amalibwawo ne bamalayika be. Kwe kugamba nti Yesu Kristo oyo ayogerwako tikino kitujjukiza kabaka Kerode bwe yagezaako okutta Yesu ng'akyali muwere ddala. Awo tubiraba eri Matayo 2:13 ne 16. Bwe gutyo ogusota okuyita mu nsolo yagwo Luumi bwe gwawakula olutalo ku zadde ly'omukazi eyali yalagulwako okumutta. Tiwabula enkola ya Setaani teyakola kubanga bazadde ba Yesu bamutolosa ne bamutwala e Misiri. Katonda iteekawo enkola zonna okutolosa ababe. Era njagala nkuwa essuubi gwe mukwano gwange alaba ebigambo bino. Gwe weetaaga kwekwata Katonda osirike. Asobola okuteekawo enkola zonna kubanga yenna nnyini nsi n'okujula kwayo. Esobola okutolosa, esobola okukukusa, okubuusa emitawaana gy'ensi na byonna ebiyinza okukusomooza okukulemesa n'abijjawo kubanga alina obuyinza ku byo. Yenna nnyini buyinza, is the Alpha and Omega, omnipotent, omnipresent, omniscience, is everything. Ye kirimaanyi nantameggwa Katonda waffe. Era bwe bamutolosa ne bamuddusa e Misiri eyo gyakulira. Kyokka okulumba kwa Setaani tekwakomaawo. Okuyita mu bulamu bwa Yesu bwonna obw'oku nsi, Setaani yagenda mu maaso n'entalo ze okulwanyisa omulokozi eyali agenda okubetenta omutwe gwe. Kati ye olwedde yali amulaba nga mulabe we, ky'olaba yali Toliberius gy'ali ng'akimanyi nti obuwanguzi bwe kuzikirira kwe. Twebaza Katonda nti era yawangula Kristo, era naffe ffennyini n'agamba ajja kutuwangulira. Era ly'essuubi lye tulina eddamu. Ffe ffenna abakkiriza tukkiriza nti lunaku lumu bino byonna Katemba ali mu nsi agenda kukoma. Era gwe beera mugumu, gwe nyweza Kristo osirike, tomuta. Era kyova olaba eri agamba mu Kubikkulwa 3:10 nti kubanga weekuuma ekigambo ky'okugumiikiriza kwange, nange ndi kukuuma obutayingira mu mbeera ey'okugezesebwa egenda okulumba ensi yonna. Ensi yonna olwaleero mu kugezesebwa. Bw'otagezesebwa mu nsimbi ogezesebwa mu maka, bw'otagezesebwa mu maka ogezesebwa ku baana, bw'otagezesebwa ku baana mikwano, abantu ensi. Setaani akola kyonna okulaba ng'anoonya buli omu waamusuulira. Naye tugamba Kristo atugambye nti beera mwesigwa okutuusa okufa, nga naye bwe yayimiriranga mwesigwa wadde byonna byajja ebisomooza naye n'asigalanga muwanguzi. Naffe mwetegefu okutuwangulira. Afumiitiriza gamba Setaani lwe yakema Yesu ng'akooye eri mu ddungu akomukajjukira n'amugamba atya nti ng'ali eyo yamukolera olukwe nti ebyo byonna n'abikuwa bw'onoovunamu okunsinza. Kale banne Setaani yeepanga ekyamulema okukola mu ggulu, mujjukire ekyamusuula kwe kwagala okugulumiza. Eri bw'ogenda eri mu Ezekieri 2:8 olaba yayagala agulumizibwe ssebo okusinga Katonda eyamutonda. Kati ye yayagala asinzibwe. Kaakati wamala okusuulibwa okwepanka kwe n'akuleeta ne ku mwana wa Katonda ng'ali ku nsi kuno. Mbuuka kati tunula biri byonna nja kubikuwa bw'onaavunama n'onsinza. Ye mishoni ye yakusinzibwa era nkusaasidde gwasinza Setaani. Abamu mumusinza mu butamanya, abamu mu kumanya. Naye nga lwaki? Kubanga Bayibuli erikiri egamba si kyemuva mu kyama eri mu Makko 12:24 si kyemuva mu kyama olw'obutamanya byawandiikibwa ne kwankubadde amaanyi ga Katonda. Bwe byawandiikibwa wabikuba benchi tokyalina budde bwabyo. Bayibuli ogikubako kafuufu ng'ogenda ku kyaki n'okibako akafuufu. Abamu mwina nannene mututiisatiisa naye nnene naye togisoma. Ebirimu tobimanyi. Jasi wasigala tokanga ffe. Okimanye nti bino ebigambo byakuwandiikibwa gwe nga ggwe okusobola okulokolebwa. Eri bw'ogenda eri mu kitabo kya Timoseewo ekyokubiri essuula 3 olunyiriri olw'15 ne 16. Bayibuli eyogera ebigambo by'olina okufumiitirizangako muganda wange buli kaseera bikuyambeko bulijjo okugisoma. Agamba Timoseewo ekyokubiri essuula 3 olunyiriri olw'15. Bayibuli egamba bweti nti era ng'okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mu bulokovu
olw'okukkiriza okuli mu Kristo Yesu ebyawandiikibwa bye biyinza okugeziwaza n'oyingira mu bulokovu. Sitaani eno ng'ayagala kukulippa kati bino byawandiikibwa bye bizza okuyamba okuyingira ate mu bulokovu okusigala nga tosuuliddwa mubi. 16 n'agamba buli ekyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda era kigasa. Buli ekyawandiikibwa kirina okulungamya Katonda era kigasa olw'okubuuliriranga, olw'okunenyanga, olw'okutegeezanga, olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu. Kati ebyo byonna onaabisangawo nga tobiyiga. Bayibuli ogikwata bukwasi, togisoma, tokola ki? Kati olwo Sitaani nga yazina gundi kudagamba ono muyina kati aga amagezi nga kuwadde era gettanire. Kubanga y'omulyolyomya ali determined olaba yali ayagala kusuula mulokozi. Kati gwe sempala waabwe. Naye katwetwalire ebigambo Yesu byamuddamu. Singa naffe tukemebwa Sitaani, vaawo genda Sitaani. Kubanga kyawandiikibwa nti osinzanga Mukama Katonda wo era omuweerezanga yekka. Ebyo bye bigambo Kristo bye yamuddamu. Osinzanga Mukama Katonda wo era omuweerezanga yekka. Togattika Katonda na bintu birala oba oyagala obulamu. Katonda wa bujja. Ndi bw'ogenda eri mu mateeka mu Kuva essula ey'abiri olw'okusooka n'olwokubiri n'eziddako agamba Katonda n'ayogera ebigambo bino byonna ng'ayogera nti nze Mukama Katonda eyakujja mu nsi y'Emisiri mu nnyumba ey'obuddu. Tobanga na bakatonda balala wendi. N'agamba toweekoleranga kifaananyi ekyoli newankubadde ekyekintu kyonna kyonna ekiri waggulu mu ggulu newankubadde ekiri wansi ku ttaka newankubadde ekiri mazzi agali wansi w'ettaka. Tobivunamiranga ebyo so tobiweerezanga kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa bujja abiwalana ku baana ebibi abajjajja baabwe okutuusa ku mirembe gy'okuba nakasatwe n'egy'okuba nakana egy'abantu abankyawa. N'agamba nti era ddiramu abantu nga 10,000 abanjagala era abakwata amateeka gange abanaddibwamu be bamwagala era abakwata ebiragiro bye. Kale mukwano gwange Setaani obukodyo obwo bwonna agenda kubuyisiza mu butayiga byawandiikibwa kubanga akimanyi kyawandiikibwa yakimanyi. Kati ate gwe byawandiikibwa tobisoma kati ogenda kusima tukootya. So awo Mukama ayagadde atulabule nti gwe okuwona okulumbibwa obutereevu dduka osobole okubanga oyiga ekigambo kya Katonda kisobole okukutereeza n'okulungamya obeere omuwanguzi. Olwaleero ebigambo bino eby'essaala eno kabitambulye mu bulamu bwange naawe nti Kitaffe tuwa amaanyi agawakanya omulabi tusigale kumpi naawe. Amiina. Katonda ateeka amaanyi mu nze, Katonda ateeka amaanyi mu ggwe agawakanya omubi tusobole okusigala nga tuli beesigwa gy'ali. Eri mu Kuva essula 1:16 jjukire Bayibuli eyogera ebigambo bino wammanga. Igamba etya? Kuva essula 1:16 n'abagambye nti Bayibuli ewoomereranga mubisi gwa njuki. Simawo bagwoomerwa ki? N'ayogera nti bwe mubakolanga abakazi Abebbulaniya emirimu egy'obuzaalisa bwe mubanga nga bali mu ntebe omwana bw'abanga ow'obulenzi mumuttanga naye bw'abanga ow'obuwala abeerenga mulamu. Zino zonna zaali nkwe zakutta mulokozi nga buli kazaalibwa nga kalenzi kalina okuttibwa. Sebo nga mishoni y'abakulu baagala kusaanyaawo obulokozi tibaagala bugende mu maaso byava mabega. Pulaani y'okusaanyaawo olulyo lw'omuntu yali yava mu mabega Sitaani ng'ateekateeka okulaba nga tewali mwana azaalibwa kugamba alivaamu okulokola ensi eno okuva lyayonoona. Naye twebaza Katonda kubanga ye enteekateeka ate ey'obulokozi yagikola luli nga n'ensi tennatondebwa. Era nze bwe nabisoma ebigambo ebyo byasanyusa nnyo bisangibwa eri mu kubikulirwa essula 13 olunyiriri olw'omunaana. Bayibuli egamba mu kubikulirwa 13:8 nti ne batayinza so ne watalabika kifo kyabwe nate mu ggulu. 13:8 agamba 13:8 agamba nti era bonna abatuula mu nsi baligisinza buli atawandiikiddwa mu linnya lye atawandiikiddwa linnya lye mu kitabo eky'obulamu eky'omwana gw'endiga eyattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi. Yattibwa jjukira ekyamutisa kununula lulo lwa muntu naye pulaani yatandika eri mu kutondebwa kw'ensi. Twebaza Katonda olwa plan of redemption era
nkukubiriza oddeyo yige Daniel 8:10 awamu ne Petero ekisooka 5:8. Mukama kuwa omukisa ng'ogenda mu maaso n'ebyokuyiga ebyo. Katwebaze weebale nnyo Mukama kubanga n'olwaleero enki eno oyogedde naffe mu ngeri y'enjawulo. Taata yongera okutuyigiriza okukusemberera era tusobole okuwangula wamu naawe. Otuwonye enkozi omubi mu bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Saa Mukama abawa omukisa okuyita mu lunaku lwaleero. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.